Eno message egenda mwenna abaana bannambi abasuubira okugenda ku mukolo ogenda okubeera ewalusi. Mumpulirize bulungi nnyo. Mwenna basajja n'abakazi Abaganda nga mukyagenda ku mikolo wasanya kalo Charles Peter Mayiga gy'ategeka, nga mukyagenda ku nsozi oba mu mbuga gye bagabulira ebijjulo nga Mayiga Kiwala Male babitegese, ebijjulo bino byose bye babitegese, nga bagenda maaso n'okuwunika abasajja n'abakazi Abaganda. Waliwo ebuzizaako lwaki abasajja bakulu ab'ensonga mu Buganda baasirika era teboogera ku nsonga zino balinganga abaawungamukko ekyama kiikino. Mu bbanga gye bujja katono nnyo ku lusozi Walusi egenda kubeerayo omukolo mawundu ogenda okumenya n'emiti, era nga eyeeyita omukulembeze w'abasawo ab'ekinnansi Silivia Mukandooni, eyeeyita Silivia Namutebi agenda kubeerayo, Kiwala Male agenda kubeerayo, Mayiga agenda kubeerayo. Neyo Seri asuubirwa bwana batasuubiddwa kubeerayo ayinza osindika omuntu yenna, naye ekyama kye kiri mu mukolo guno lindako ngenda kikugamba. Gwe abalyankuzibwa nga temumanyi ekyama kiikino mukijje ku nze. Wawulira nga tekikujja mu bwongo kireke wokiwuliridde, awulira nga kikutudde mu bwongo kigende nakyo naye mwewala omukolo ogw'Walusi ogenda okubeerayo. Ntandise buti ntegezeddwako nti ntegeeze abasajja n'abakazi, abasajja n'abaami abagenda okwetaba omukolo ogwitibwa ogw'ennono ku lusozi Walusi ogenda okubeera gye bujja katono nnyo. Olusozi Walusi nno lwa njawulo nnyo era lwa nnono nnyo mu Buganda, era ng'eno wasibirwayo endagaano nnyingi nnyo wakati wa Yoseri ne Obuganda, naye Yoseri ezimu yazikyankalanya n'azivaako. Naye bwe twogerera waliyo ebigenda okukolebwa ng'era ne Yoseri ayinza okuba batabaddeeyo, ayinza ottuma omuntu. Kati mubadde mukimanyi nti emmere esinga obungi egabibbwa ku mbuga ezo eziriko okusamirirwa ne ku nsozi ebirungo bye mulya ngumba z'abantu abafedda zebasekulya ne zikolanga obuwunga bwe bateeka mu nvezi zimulya okutuuka obbawunza. Era ntegezeddwako nti ku masengere agamu agagenda gabula mu mbiri z'Abassekabaka gegamu ku masengere agasekulwa agakozesebwa ng'eddagala eriwunza n'okuwunika Abaganda abasinga obungi abeetaba mu bikujjuko by'okulya nkuzibwa buli kaseera mugenda ku mikolo gyonna. Kino kiddamu Yoseri yakimanya lunye oba nakino kankimugambe ne munne Charles Peter Mayiga ne munne Kiwala Male njagala mumpulirize bulungi nnyo. Mu Buganda Ssekabaka yenna oba Kabaka yenna wabanga atuuzibwa ku Namulondo abeera n'omulongo we. Kati bw'ogenda n'obba Amasengere omulongo n'otamufunirako oba otutte byoya bya nswa kitegeeza ky'oba otutte oba otutte kintuntu. Era njagala okukubiriza Abaganda mwena bakyalimu empeka emera abamanyi nti Bassekabaka bonna ababbibwa amasengere gaabwe naye nga mulina abalongo baabwe mukuume ebyaffe mukuume akaffecce bano mubaleke batwale amasengere naye ebiddako Obuganda lwazi olwekoonako jja kugwa. Yoseri ne bw'onookola otya ne weevulunga mu ttaka ne weekuba mu ttaka tonna kyosobola ku Buganda kubanga buli masengere ga Ssekabaka gobba olina okumakinga sure nti omulongo omufunira kuba tofunye mulongo oba weebuzaabuza nga afukaana bati gonna amazzi naye nga wabeerawo njawulo wakati w'omusulo n'amazzi. Kati mwenna amasengere ge mubbye gaabwere era mubbye byoya bya nswa, naye mmwe abalyankuzibwa nkitegeddeko era mbategeeza nti amasengere g'Abassekabaka gasinga obungi Gabbiddwa gaasekulibwa ne gafuulibwa ensaano eteekebwa mu nva ezo ezibawera ku mikolo gye mugendako eyo mu mbiri ezimu mu busozi ezimu era zikozesebwa gye babaliisa okubawunika. Bwe mbanga Yoseri asobola okugenda eruwero nagye engumbagumba zonna n'azitwala bazitunda. Kati ate ezo banga bamusomera nti bw'ozikoona zifuuka obuwunga ne bazissa mu nva kiki ekiba kiddako bakyabawunza nnyo. So mbategeeza mwenna abagenda Walusi mukolo ogenda okubeerayo mwegendereze nnyo abalyankuzibwa mwali kifuba nga mukizza munda mwenna nga muwunzikiddwa buto ate.